nze musajja wa Katonda tonda. Omulanzi Jafari akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo. Mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera obadde okimanyi nti ekyoto kino kiriko amaanyi ag'enjawulo osobola okusabirako ekintu kyonna kyonna ky'obadde oyagala embeera n'ekyukirawo mu budde obwo akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Anthony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700898888 oba 0783988813. Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabotongwe ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75414314 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Boss Lugalambi Mugobi gulo yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekivere kyo kiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakona mu stamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 28 Tamale Mirundi ekintu kya Lord Mayor kino kakati ekintu kya Mayor Lukwago kati kisembereko Salim Saleh has made a problem and he must sack. He overreacted. Saleh has overreacted. He cannot defeat Lukwago. The opposition in Uganda inoculated its supporters. Tetulina sente tulina okugenda tuziggyeyo sente sizaabwe sente zaki which means whoever steals money from government is a hero nabo babasoma so kati go okkiriza nkisobola okuba nga Lukwago ajjayo sente yes si yekka
Welcome to yet another edition of Kasuku Live, eno program bagita Animal Farm. Mwaka mupya ebintu ebigenda maaso byonna bipya. Tulina byokwogerako ne Muzeeyi Mirundi bingi nga be mulindo okubeera nti antuukako naye nga njagala kusooka kutegeeza ku musajja waffe Haji Jafari Musa 2023 tetugenda kudda mu kweyogeza ate simanya ate tubabuulidde ebintu abaagala ogenda mu kyaki genda mu kyaki abaagala ogenda ku mizikiti genda ku mizikiti abaagala ogende wa Haji Jafari Musa gende wa Haji Jafari Musa fena kyetunoonya bitaala tuta kukyusa bulamu so genda wa Haji Jafari Musa ku buli kizibu ky'olina byasobola ne byatasobola ajja kubeera asobola okugaa nti kino sikisobola oba kino talina kyatasobola so jja kubeera ng'ogendako nakisunga mukono Jafari bwe kimulema nga bajjewwo abasindika ewange tukolagana tulina partnership nina abasajja bulowooza nti basabize nina nange nina partnership nabanaffe tulina alliance waliwo mutabani wange ali eyo nakasongola w'amaanyi waliwo ali emasindi eyo w'amaanyi waliwo ali emukonawo w'amaanyi naffe tulina kateero olina abantu bo tulina anti nange ndi musawo muganda ate nte banereegamu lwaki nabakuba nze nkola olunaku lumu ewaffe muyeekaalu anti nina yeekaalu eno basirika nina wane anti mumulowooza nti amasabo gakyali gali agedda essabo eryange lyamategula lirimu entebe sebo nkuba masuuti nga bapasita musabo lyo balowooza jjajja tanaba kujjanga jjajja mwali nimukubi w'amasuuti anyway Haji Jafari Musa ali ku 0700 398888 ye 0700 398888 Haji Jafari Musa tulina banafu aba Arapex Style Adhesive mu guno omwaka tetwagenda ne tuli embuzi twaliyo ffenna tuli embuzi uyu w'amaanyi uyu w'amaanyi anti nti kyemani w'ab'amaanyi mu Uganda naye okuga nti uyu w'amaanyi omanya nti w'amaanyi so Arapex agamba nti seminti asiba tayiro towooza nti tayiro mbi nga seminti gwewateekako mubi adhesive beera ng'obanoonya banafu aba Arapex mu katale kwebali wonna wonna w'obasanga baba baseminti mumutunuulire abasajja abo abazimbi mubegendereze ebipapula mu bajja seminti bagenda nabyo tebabikuba ku byonoona mukitegedde ne bateekamu ebifu seminti waliwo ettaka liri Mbaale lifaanana seminti ettaka eryo lyennyini lirimbyeko amatama ebizimbe byammwe bigwa kubanga emitayimbo mugijja mu kasasiro emitayimbo egijiddwa mu scrap muyina okubanga mugitaddemu chemical bayinginiya tebasoma abammwe kyobalaba ebizimbe byammwe bigwa bibendinga bw'oba ogenda okuzimba ekizimbe abantu mu Uganda bobeetegeeze bali babiri hamu ebizimbe bitibigwa owokubiri loko now sokozesa Arapex tulina ebintu bingi etugenda okuba nga twogerako naye muzeeyi otisooka obabuuzeeko bagambe happy new year to you anti mmwe mbabuulira ne mbagamba nti sisanyukira mwaka kubanga omwaka gulina fezi 3 mbabuulira abaganda kyebayita omwaka giba emyezi 4 byannamwezi 4 era nanyini ttaka yatayinza kukkiriza okukolawo kintu kisuka myezi emeka abaganda bakugamba tiamwagalidde kwa mwaka anamusa bikongoliro kasoli emyezi emeka ena season kakati omwaka tegwali gwa myezi egyo naye buli kabaka wa Roma yateekangako emyezi gye egyo gyonna emyezi migibuuza abantu emyezi omwaka gwali gwa myezi emeka ena kyobola nti lumu Meeyi lunaku lw'abakozi ate olunaku lukulimba lwadde eponga lumu omanyi lwaki nti bakyusa kalenda ne baga nti nedda emyezi giri 4 oba 3 kakati
bano lumu May omwaka guba guweddeko kuva mu January lumu May lunaku lwaki lw'abakozi nebadde omwaka gubeera n'emyezi egi ena nga nammwe mugamba nti abazira kati Museveni abazira be bebawa emidaali they are different naffe bwe tunajja mu buyinza eyamuhooza abazira baffe bali different nobody naye yalina abazira ababenga banjawulo heroes day yasooka kuba heroes with an apostrophe ne bafuula makumi aga ne Museveni bebawa lwakuba nti ye Museveni ebyo biri commercialize bya bubbi tebuli muntu yaliko mu parliament n'abeera mu omudaali then it means what is the cost of a mudaali anyway now tulina ebintu byetugenda okuba nga twogerako bingi okusookera ddala njagala twogere ku Lord Mayor waliwo kakapapula akatambudde nga balaga nti genocide yakawandiika temukamanyi President Museveni yatuuzizza famire ye yonna era munnafuuli ye yakuba ekifaananyi nga yalimu yekka nga muwozitaliimu kakati Museveni yatuuzizza famire ye mwalabeko ku Museveni mu kyaki what does it mean if the president and the first lady are in different places none of them goes to church ekyo kyenafunayo nga nkola mu State House bebaba tebali wamu yes Christmas oba ennaku enkulu we zijjira tewabaawo asaba you tell me where the president was at the Christmas, where did he attend the Christmas mass, and you tell me where the first lady attended the Christmas mass. It gives you the basis of what I'm going to say. Museveni is a family. Never tuula never kola barometers. Ani asaana okusikira Uganda. Family leeta amanyaga abiri muhozi n'abakuba bonna muhozi yabakubye ulina dduka emisindi n'akomawo n'akola olupapula era luli ku muhozi. What I said tinagenda okugenda ewa Sale nga nze maze okitegeera tibaali bantwala ewa Sale tubulaka meromi Sale tabaddeewo nga banjooga emyaka 10 omukoja anjooze abaana bange ne batasoma. Where was Sale? Me, I went to Sale when I knew. That's why when agenda ewa Sale namuggyemu ekintu eki siole is it economy or good not money. Era abantu bewa Sale abo Sale must change his people. Ogenda ngewa Sale ne mwogera mu bantu nze bangamba najeyo milioni 10 milioni 10 nkijeyo milioni 10 yali mpadde kudya kiro family yange yonna etabuserwa milioni mmeka 10 amayi wase milioni 10 bampako bilioni 2 bazeete wa muganda wange nezigoba amayi wase nze wagoba bilioni 2 nazigoba nagoba bilioni 2 I want to tell you kakati nkugamba ti Museveni yatukoleddera akatabo nkawandiise de ekijjulo kya Yesu ekyasembayo ne Museveni bwe yakoze the last dinner ekijjulo ekyasembayo naga nti ono bwendya nayo mu kibya kale Yesu yamuga nti ono Yuda Isikarioti yagenda okunzita tebamutta okimanye ekyo tebamutta yagamba gwendya naye mu kibya kyekimu Yesu Museveni yabagambye I'm not going to anoint anybody. Sina kwengenda kuwandulako dusu. Naye mbawadde ebifo buli omu ye marketing. Nabaleetera gwe nakuwa investment. Ono muwadde afende muhozi bamuwadde okubuuliriza corruption mu government. Giruluye kati. On addition to ministry roles. Okitegedde? Nkitegedde. Afende Muhozi has been assigned the role of investigating corruption in the government because corruption, much of the money
that Museveni has given to the people has been stolen. Mukwano gwange lwabo ogwo gwenjagala ennyo ye bamuwadde investment. Mukwano gwange Mao ye ne bamuwa judiciary bonna bafuluutinge. Toyinza gamba kakati nze okiraba singa nali nsoma mu kyaki bannange naalyebaziza Katonda kuba abaana bange bonna abalenzi bagezi. Siyinza kuvuma Katonda lwaki wampa abaana abagezi. Your family yerisalawo you were lawyer wali mass communication nga mukwanoko you were medical doctor ani age kati awo byonna kubutegeevu byonna nga tubijjawo naye ani ayamba banne mu buzibu kati kibagenda okukozesaako kuba tesigenda kusikira omwana musiru nje kujja mutwala zisinza kukkiriza. Yes, sigenda kusikirwa omwana musiru kati muzeeyi tusooka tuddeyo wali kapapula kalodibeya. If God has given me highly intelligent people Katonda sinza muvuma. The choice is now how do you relate to my relatives banyoko. Nze okimanyi nti nyinza okubeera mutawana wange essimu atazaala ono nemukubira essimu nemugamba maama waali mulago mulwadde nemukubira nemugamba ogezeeyo anti dadi mbadde mu bino netegera oyo bwenfata muyamba nkwaba max abaana bange mbawa max because they are all intelligent. On intellectualism have no quality bonna bagezi. Kakati mbajajingira ku relationship how they relate with others tigwe mwanyoko akutuukiridde atali wa maamawo have you helped naye ate ye mukodomi omukoze eki omuyambi. Kakati nti abaana bange mbawa makisi era nabagamba nti eddaame lyange liri ku vidiyo nakola n'amakogwa agaba saba kukunavu. Tisaba kukunavu yagenda okunsikira naye nga bamukubako akalulu buli myaka emeka 5 baganda be obayisiriza bulungi safeguard. Kakati ne Museveni nkubuulira nti Museveni ku Christmas yabayise n'abawaloolozi naye b'obusiru bwabwe era bagenze ne bakola akatabo kano kaani ka sekulesi. Museveni akamanyi ani yakakoze buli omu bamugambye kubanga Museveni akoma mu 2 enenkufiiro giraba ya mukozi naye mukozi ajja kujja mu 2031 wano taata wadda. Muzeeyi akomawo be bazzukulu. Muzeeyi is coming back kubanga kakati muzeeyi ayagala okututweyiningira atuleetedde Mao ekibi ekimukoze obubi bufuta is mean. Mao if I was Mao ng'ofuna sente z'ofuna ng'oli mugundi mu justice Mao yalizizaawo akatabo ka munnansi. If I'm financing a magazine, if I'm writing books to put me up, akatabo ke nawandiise ku ssale kaaweddewo nagenze mu bookshop waliyo obutabo nga buna sabukolerako publicity. Whatever I write is swallowed because of my intellectualism. Kakati Mao Museveni akuyamba. Why? Because okimanyi nti muyite yali wakkanu muyafa mukaddu muyava muki mukaddu nawamba kkanu. Museveni akuwadde gwe akuwadde ekifo ekyamaanyi ne mutabani we naye n'amuleka ya floating. Nabagambye omuntu yenna alowooza ti Museveni ajja bawa ssente mulwayise mutabani ezajjazibwa kano kaluwebamba ate kaluwebamba yakakubye ennyo kubanga ono yamuwadde investment ekitegeeza minisita wa investment taliiwo kekakuba mu kaluwebamba kalinga akakajjo kekawulo bannange naye abasajja bawasa nze okusula ne lwebamba nsula ne Mala Queen kuba Mala Queen enyonyoka nako kanyonyoka kakati
mala kwini ate yonnene embu njikona kuwa nikona kwa the gateway to gundi akubaka kuba kafu katwala gundi ya kakati ya chimuwadde kati nako watana bano umanyigwe mutemu ebya bufaza okimanyi lwaki Bobi Wine ne Besigye begase United Forces of Change okimanyi lwaki begase bamuhozi bawagira muhozi baddange ati wulira muzeeyi bino olinamunyedda wulira Otafiire yavuddeyo n'avuma muhozi bano ne bamukolerawo akubetiya kasi polisi ye ekubatiye on the hills mutemukitegeera bano abasajja bamuhozi beautiful Otafiire si musajjawo mukwano gwange naye nze munaye bwokola ebyavako nakukoleraki Otafiire yalisose kumbuuza oba Otafiire tambuziza nakola ebyavako bamugyewo kubanga so kati United Forces of Change babadde bagenze kusaba anti nkubulidde ku Christmas basabirawa Bobi Wine yali kamo kya Christmas omuntu nakuma amabogo ng'ofiiriddwa nti ali kukuwa mukwabya olube omusajja omusiraamu nakuma amabogo naga nti ku nsingo enaku 40 basabirawa embuzi bazibbye ne beegatta baadema okwegattanga embuzi bazitwala election kati beegatta bakuŋŋanya miguwa naye naawe oli musiru owaayi kasuku naawe wakusiribwa nze anti kati osanga bali be baamala okulanga babadefeatinze ne bamanya nti ekyokujjawamu ate baba it takes time w'emyaka mingi that one they will not be contained kati nze kukubuulira ekintu kya polisi tugikonemige tiyagatigwekuba anti basente abapoliisi opposition tewali nze opposition ya Uganda anange siri opposition mu political science tuyina gwe tuyita the voice of wisdom timusubire bamugaye nti munywe lwaki omusajja tumukwata musubire ekashinja mukwata batudde lwaki tula Museveni ne bamugaye nti omusajja munywe avuma fasidis menya avumani Museveni yaganye yakashinja kasajja kange shinja kanywa naye manyi lwaki Museveni yateekawo akakiiko akabuuliza byenjogera si iso naye buli kyenjogera kyonna bakibuuliriza yabalaze ripooti ti omusajja gwe mwagala nkwate nateekawo akakiiko akabuuliza byayogera byonna 90% byonna bituufu era ne babaako gwe bajimba bamujimbye ku byenjogera ti omusajja agamba ekibiina wakinyamu gavumenti gweginiamu gwokuba buli muntu so kati wali gwogamba aba United Forces of Change tebayinaayo ne babadde bagenda kusaba waki omuntu baba agenda okusaba bulijjo tebasaba Christmas kankubulire nze kitange yali musajja mugezi my father I recited a poem for Idi Amin n'emyaka eki ani mupisiri naye kitange nafuuka celebrity omwana banteeka mukwaya y'essomero Matale Mixed Primary School at the age of 3 nyimba nga bolaba kanakana kemukolaki ka fresh kid. Yes, my father decided Mirundi my father Mirundi decided, and I remember twali babiri n'omuwala bamuyita Nansi Obuga yafa batuleeta babiri tulisaiti bu muganda wange Sali yaliwo era yatutwala ffenna n'atugulira soda ye yali avudde Nairobi. I think he has forgotten when I recited a poem for Idi Amin. Era bwe nagenda mu State House nakinoonya nekimbula kakati kubanga baabikuba kakati when I recited the poem for Idi Amin I became a celebrity, very celebrity. Omwana yakuta Amin mu ngalo ate ne Kennedy akugamba manya ono gwoni Clinton agamba namala kwata muki yamala kwata mu ngalo za yakwata Clinton mu ngalo. When this man became a president of the United States yagenda ku malalo ga Kennedy ate bafaanagana ati si baluganda
bonna bafaanana yamwegomba like me. I admire Idi Amin. If I become president in the democratic society, Idi Amin obera okola nga ye yakola kubanga mbijjamu obulalu. Kakati kitange yaŋŋamba you will be like Kabaya. Kabaya yali musajja wa ku kyalo. Omenye nga bamuteekako ekisigizi ne bakyasa. Kabaya ng'ayimbira mmere. My father told me, if you involve yourself those activities, because you are naingira mu kwaya Matale Mixed Primary School. Kitange omwana yakote Idi Amin mu ngalo omumanyi. I became a village celebrity. Not only village. Mwana yakote Idi Amin mu ngalo Mirundi became very important for producing a highly intelligent man. Omanyi nti ne Paul mu mutwe wange kyali. The poem I recited for Idi Amin. Ichari mutu. Egende etya. Sebo President Idi Amin dada VC DSO MC konkolo December ya liza njefuna. Ngenda kuzomwezi 25 January twasanyuka nnyo fe emiti emito. Gavumenti ya neche malira Idi ya Obote bajiwambe. Emiti emito tukusaba otereze ebyenjigiriza owe bakadde baffe emirembe tubeere bulungi. Idi Amin dada Idi Amin yankwata mu nkalo kyeyakokyayo baasa ati zaaliwo naye muzeeyi my father yaŋŋamba bowe muweeri naye mutatalo wange yaŋŋamba Mirundi ojja kubeera nga Kabaya. I don't want you to be in drama. And my father gave me an assignment. Yagula radio. Najirisa naŋŋamba njagala ombulire nga amawulire gonna agafudde mu ggwanga. He diverted me from drama. Ne tusooke tuddeyo wali ku poem. Wayina emyaka 3. Muzeeyi Mirundi nedda. Ku myaka 3 omwana abeera asobola okwogera poem eyo. Nawangula mu kategule. Emyaka 3 obeera muto nnyo. Ate kubulidde wulira. When I was taken to church in 1964 for baptism, nakuba faza ekyugo. Majenjeke namuyoola baba lwaki nayola majenjeke kuntuma linnya George William baali ntumye George William nga ku kyalo kuliko George Mesa. What he was saying, certainly I'm not a normal kid. I spoke when I was 6 months. Mama wange wali mumubuuze ate ekizibu ekibeerawo onsuubiza nonga ngenda kutwala ewa mama wange omubuuze tontwala nongamba ogenda kutwala mukyalo ndage muganda wo oli toba ntwalirako nasembyeyo ogendayo manyi maama kyeyangambye kati nakitegedde obutasiba zipu nga kitaawo obwenzi bwa kitaawo bwe bwagobya mu State House wabbayo omukazi nemugamba maama mukazi sabba mubbi ayinza okubayo mu State House naye sabba mubbi gaali mapenzi naye bamubuulidde maama yangambye obwenzi bwa kitaawo bwe bagobya mu State House bwe bumonyabonya amagulu gange. It could be true. Nga bamubeera mu State House wakwanako mu State House naye gaali mapenzi nente sibbanga ku mukazi kubanga njabo bamugambye mama wange bamugambye ti oyo mutabani wo era nampita naŋŋamba obwenzi bwa kitaawo nze siyinza kuwakanira wagenda mu State House nobbayo omukazi simubbanga netaaga okukulabako ne maama wo nga muli awo. She must be really proud of you. Omukazi saamubba omukazi namuwa mapenzi era naye akkiriza nze husband we. Naye Muzeeyi Mirundi njakubuuzayo ekibuuzo. Omanyiza abantu bambuuza nnyo nti kasiku jjajjaawo alaba ebintu bino byemmerako ku TV ne radio ne mugamba yabiraba maama alaba ebintu oli ku TV anti ki olina juzi wali ne Simon Muyanga Lutaaya noga ogenda tandika ekika ky'ababizi ekika ky'embizi nga banerezeeko omukulu w'ekika ky'embizi yenda kubeera mutambuza ddembe
nabibate ekika kyente kyajja mu Buganda mu 1911. These are not traditional clans. Ekika kyente kijja 1911. Yes. Nga kivaawa mwankole era kyovalaba nti tekimanyiddwa bagamba ente ya Lubombo bagamba ekikere bagamba ki ebintu byonna byatekebwa butekebwa kali nawe osobola okukola ekyembizi waliwo ekika enkapuka mazi nekyo kiina omukulu w'ekika ky'enkepuka waliwo amazzi g'ekisasi. Amazzi g'ekisasi kyeki anti enkuba ng'etonya amazzi g'ekisasi ekisasi ekyennyumba nga bwolaba bupooki amazzi g'ekisasi kakati abaddira ekika ekyo amazzi bagajjawa ku muti. Abaganda baddira omuti ne bagulembekako ekinyomo kabaka bamuggyako akaba nti kano kabaka ani kikiva mu kabaka bamuggyako akaba ekiba bino ebinyoma ne bimulya n'afuuka gundi n'omuteeke mu lubiri. Kabaka taziikibwa muntu mulamba toso bagezeeka walala naye akaba tikano kabaka ani mwava ekigambo kabaka bigambo alina okuba omugezi ennyo. Kakati you don't know it. Kakati nze bwoneereegamu ng'okola ekika ky'embizi mutambuza ddembe yeggwe tambuza eddembe nze mukulu w'ekika muwogo zamulidde muwogo malagala zamulidde namanya ago kamasiga malagala bulenge godamanya nagategeka dda kigodo amanya nagategeka dda kasaba naye bano ekika ky'embizi. There's something I sometimes want to ask you. When people know you love your mommy so much, tebagendayo ne bakuloopa. Bagendayo anti bamugambye nti aleme kuga nti Museveni yamukyawa. Yabba omukazi mu State House sigaana mama naŋŋamba gwe obwenzi bwa kitaawo ezo zipu zimutasiba wabba omukazi saamubbayo mukazi wange twasingana mu State House naye saamubbayo. Kati Muzeeyi Mirundi tuddeyo wano ku kiiti ya Lukwago. Lukwago kiiti ntuufu si ntuufu gw'olina ebimayo bya miso. Lukwago yakubye Sale okuva lwe nagenda ewa Sale ne muwaana balina omukuba kuba buli gye ŋŋenda bangobayo. Njagala kukubuulira Sebalamu muganda wange Sebalamu nga tumanyiganye. Sebalamu bwe yali azimba ekizimbe ekyo namugaa nti Freedom City tekikola. Freedom kiri mu kulwana bajja kiyita kya gavumenti kiyite commercial city. Sebalamu bwe yali azimba ekizimbe ekyo yampa ssente kubanga abo bamakubuya balangirira ti ayagala ekifo ekyo emitwalo gya $5 ayiteekemu envelope muki abannabo abamu tebabawa. Sebalamu nampa ssente nenzitwalira n'abamawulire. Sebalamu ziyampa ssente millions zitwalira abantu mbasirisi nga tuli bamukwano nnyo ne Sebalamu kubanga Sebalamu gundi muganda wange ono Segawa bagatta maama waabwe. Segawa bamuzaala waffe naye abo Basebalamu ono mwenyinaze gundi omugagga omulala muwonge bo babazaala walala naye Segawa azaala Hamu wewaffe ate ye yabakuza. Kakati nze nali mumanyi Sebalamu ti Sebalamu bwe yali awasa esitima yaggwamu amafuta nga talina ssente z'amafuta empaga nekomakulu ekomawo. Kati Sebalamu twagalana nnyo. Sebalamu bamuleetera ekyapa. Sebalamu yasinga ekyapa kye ekyekizimbe kye mu banka. Bw'obanga wasinze ekyapa kyo mu banka ekituka $3,000,000 kigenda mu sentro bakimuleetera abaana bakimuleetera ekyapa ekiri mu banka bakireetera Sebalamu. Sebalamu nanga nti muganda nga ekyapa kikiro ne muga
bwotaba wa sente bagenda kiguza omulala babe bakizeeyo n'abawa kati Sebalamu motoka yange yabeerangawo ne bagamba Sebalamu nti Museveni ye nannyini kizimbe kino ekya Sebalamu Sebalamu yangobanga mubbi wa nkoko. Sebalamu nagenda ne mugamba nti Sebalamu ekizimbe babadde bakizimba kissa abantu bagenda kugamba mu abagagga musaddaaka why nti ettaka loko yokka yeyina ebyuma ebikwata ettaka eryo yazimbisa loko no baleeta bano goyinza okulaba ekizimbe ky'omugagga mu Kampala nga kiriko nti contractors bagundi tikiriyo akunganya bazimbi bakuzimba kiro bonna abagagga ba Uganda ate emitayimbwa bagijja mu gundi mu kasasiro gina okubeera mu ne liquid ejigira giti ekyokubiri nti bagenda bamanyi nti insurance bagifera kizimba nga kigenda kugwa n'atunda plot kakati munaye Sebalamu bamuleetera ekyapa nkola ensobi mugamba Sebalamu olina mutaani wolooya omukulu naye bwoddira ekyapa kino ne bakikuguza negundi yakikola mugwanya zimula babimugirangayo mu banka buli $3 zimu Central Bank kati bategeera nti ndi mukwano gwa Sebalamu. Sebalamu yangobanga mubbi wa nkoko. Sebalamu namugamba nti wano kati kolewo ttane eya wansi ng'abava wano ewuwo bayitirawa nemuleta minisita wa works byandaala ne tutuula naye kozi bandaba Sebalamu ne bamukubira essimu takwata kuba bali bagamba nina okwavuwala kati anti abantu bafiiridde ku kizimbe kye ate kankubuulire that's one nga nyanukula kiri bwe tuba mu nnyonyi ennyonyi tulina kye tuyita natural disaster tuwaliwo obuvunaana tulina kye tuyita gundi bad weather tulina kuvunaana tulina kye tuyita technical oba human error obuvunaana kati mu kizimbe kyewa Sebalamu tewali kuvunaana noyo bakwata wabwereere poliisi eyagala kumulyako ssente that's all why they did not suffocate, which means they did not allow people beyond his capacity. They did not suffocate. There was no fire. There was no explosion. Abaserikale tebakoze mulimo gwabwe. Abaserikale bakoze omulimo gwabwe. So wano just abantu baali bafuluma. Naye ekyaleese obuzibu fire gund works. You must have a ceremony. Why you must ask? Casualties abakiza abaana bato. Abaana bato babadde balinda ki? Obuteebaka. Mukivulo. Badde balinda mwaka. Fireworks. Why is Sebalamu's gund become strategic? Bwe baleeta fireworks bazeegabira. Era abaana bibalabe biva ku mukaaga biva wali erubowa. Eyaabwe kwa buli kintu kyonna bakirya self-centered buli kamu konna baleeteteeka be baliryamu kati bw'obeera ewa Sebalamu olaba ebiri ku ki. This is a generation etalabye ku masasi. The only way they can see fireworks bazirabawo nga bazirabye omwaka gukolaki. Abaana tebeebase tells you. Two, abaana abo singa mwabawuddemu baali babbi singa katuwulira nti abaana bababidde wa Sebalamu. 3, nti lwaki abakazi bazina abaana baabwe. Abasajja abamu basiru. Abasajja balowooza omukazi omwenzi atambula n'omwana era omwana olumujja kusoma n'atambula naye bwolowooza mputayenda ng'omwana omwana amanyi anko amumanyiira. Ekyokubiri omwana bamuwa soda ali muwala gine yeebaka era ne bakyetuusaako. Yes, some people, some men believe that your wife moves with the children is a safeguard. It's not a safeguard. Bamugulira soda ne yeebaka babikola yeebase n'okwebaka bamuteekako nawali n'abeeraawo ngene yeebaka ne bamanya nti agenda kakati oyo wanaazuukukira. nga tumaze. So it is not a safeguard.
kakati many men if you ask me ngavudde mu Scotland Yard nkubuuza why is it that the children died, the casualties are children? How come that their mothers came with their children? The issue is bumuleke ewaka bakusiba omwana omukazi yalese abaana ewaka tadoba nebokyako kuba nabagamba most of those people abajja mu entertainment, they are poor people. When in a country, if you want to know that your country is going through economic hardships, the entertainment industry booms. Chobola abantu bali banoonya radio ne bamutta, ne banoonya baby kulu najja wano ne muyamba, ne banoonya babugayi ne muyamba. Why? Sebadde ku cha Freedom City olowooza nti bayinacho babalekete waliko bakwata police yagala kulya sente. Nono omusajja organizer Abitex tayina omukwatira naye bo bakimanyi oyina kukwatayo omuntu. Let us ask, have we had incident waliwo ekimotoka ky'amafuta kyagwa waliwo okulinaanawa kweno gundi neyentebe okulinaanawa kyagwawo kyataba bodaboda babika. Museveni had to cut his visit Tanzania short n'akomawo. Kakati kyenkubuuza bakwatako omusumaali simanyi buli omu akimanyi twakulaba tugamba ti abasumaali abo ekimotoka bwe kigwa balekawo omuliro yazze nesigala yakoze eki you are burnt ne Museveni yabasasulira. Naye kyembuuza President Museveni gwenjagala ennyo abaana bwe bokedde mu masomero how much money has he donated ku parents baabwe to help them in organizing. Ekyokubiri, Museveni has admitted it was the government failure. Kakati kabamuwabire. They are going to sue him. These are money makers. This is a natural disaster. Era bakuga nesabalamu babukwate kumuli yakose nolaba omusajja alindye nanga nze ngenda kubeera mu government mu 2031. No, it is going to create an inanga. We are going to have very brainy people. Njagalane nsabe Katonda. Muganda wange mwenda nate ngenda mukubira essimu. Ndowooza ajja gitegeera bubi. Naye mwenda mulwadde as recovered. Badokita bamuwadde tambuuze yenna bijje. Badokita bamuwadde amateeka makakali. But mwenda is a rare brain in Uganda. Very rare. 90% of what policies of government are influenced by mwenda. Salimu sale yambuuza oli mugezi n'okusinga mwenda gwe nga tuli mukaga ne munnyonnyola. Salimu sale yagamba mutabani wange oyo junior nti naye taata mugezi nnyo. How are we going to protect this brain? Ne niraka disclaimer kenjagala okole wadde wakogeddeko dda. Yes. Olakuboganya okwogera ku bintu bya Lukwago. Abantu banyonyola tofunanga ssente ekuki ewasale wagambye bazikusibako obusibi byabwerere bya busiru. In fact singa sale yampa sente yali badde akagaali akamperekera. Sale didn't give him money. Era bw'aba yampa sente abantu baabagobe kubanga they would have ambushed me on their way. But they have ended up creating my family. Am I worth 100? Bawereza muganda wange billion ezigana. There is Museveni yampa 5 billion ne bazikwata. I'm looking for 5 billion. Museveni yampa ekyapa kya mawulire ne bakikwata. Ekitegeeza sinza kutwala million 10. Kati Muzeeyi Mirundi ekintu kya Lord Mayor kino kati ekintu kya Mayor Lukwago kati kisembereko. Salimu Sale has made a problem and he must sack. He overreacted. Sale has overreacted. He cannot defeat Lukwago. The opposition in Uganda inoculated its supporters. Tetulina sente tulina okugenda tuziggyeyo. Sente sizaabwe. Sente zaaki. Which means whoever steals money from government is a hero. Nabo babasoma. So kati go okkiriza nti kisoboka okuba nga Lukwago ajjayo ssente. Yes. Si yekka.
That's one. Nti. But you feel genocide overreacted. Osoma akatabo bakaita nono ngati yes. Chinua Achebe. Yes. Omusajja yabuuza mutabani we, have they given you a job? Nanganti the Nigerians used to refer to their central government as they. Kakati bana Uganda bwogende wasale n'omufera. Nogende wa Muhoozi n'omufera. Nogende wa Museveni n'omufera bakubira mu ngalo. Nabo babbibwako. Na obuyi n'amagezi agaba bababbe. Era opposition baba banyu. Kati wali abo opposition abafuna sente. Yes. Nti nkubolya ne gamba tunulira Masaka constituency ya Masaka mwenye naziyampereza ku sente nabadde nyizi. Nti ono mwana waffe dokita ono gwon Hajati omwana we mpuuga ne gwon mbidde besimba mu constituency emu NRM teyasimba omuntu teyasimbawo omwana ono omuwala Museveni gwe yawobwa RDC era akayinga amaze okwogera yegulira Gomes era bwe yamuwobwa RDC hoteli bagyokye Kalangala. What does it mean? Kitegeeza nti the NRM, these people belong to NRM. How could you say that the NRM could not support him? Teina muntu gwetaddewo NRM omuvubuka w'ekakuuto yayita mwana opposite najja mu parliament Museveni talina kyali amuwadde ne mu parliament tewali kyebaali bamuwadde nti from Masaka from Kampala tumutukula oyinamu omuntu ogwo amawulire bano baamukuba era abewaffe tebayinza mukomyawo ani omanyi mu Buganda yayita mwana opposite wali w'ekakuuto. The boy went through an opposite. He came here. Yaje wange wa njogera naye. Naye was not highlighted. So for you of the ara opposition. Baba titi bya nnyo okusinga aba NRM. Anti kyenkubulira. Kali aba opposition Lukwago mugezi nnyo okufera tumukubira mu ngalo okufera sorry namubba ate Lukwago mugezi yamubbye nyingi 2 billion. Siga tufune Balukwago 10 ne babasale tubakubira mu ngalo sente we Lupakolege enzibe. 2 we ask you Sale if it is true Sale is like a married woman. If a married woman is lured into a lodge by a smart guy namukozesa byamukozesa n'atamusasula. A housewife cannot make a noise. When you make a noise, you are attracting people abakumanyi who will report you. You are ruining your marriage. But a malaya prostitute will handle you. Agamanzagalelani. Nzagala pam. Malaya yingira mu moto kujja ke yange. Nakugamba ndi. Nayimire kuba boda. Omusajja kyasuze ku eyo wakitajingiramu. Omwango muri piso n'enyundu mubesa n'enkanyuko omulambo yange bagiti ndizo polisi tukali confronting nekwe nzabanjo abakazi bange bokka be banja pempi bakazi bange bo banja pempi bali bana bo banja pa lwaji bana babo sinza kuchapa mukazi wange ruye nja kuwaza ku bana bange oyinza kunsanga ngolubano lwagudde oyo muleka nayagula naye omukazi wabeewo omukazi antakula mube so zingende mbozi. The only people who can confront me, the only women who can confront me are my wives. Your wives. 4. Have 4 wives. Mzee Mirundi ekyo ky'abakazi abanaabo tekikutiisa nga Sulemani yalina Lukwaga. Kubanze ndabo babeera bangi bonna obaliisa obanywesa n'abaana tobalaba abaana nga bonna bagezi ekitegeeza nze nina amagezi kwegamba nze nina amagezi kuba buli mukazi yenna azadde abaana abagezi ekitegeeza nze nina amagezi gali ku mugongo buli mukazi yenna azadde abaana abagezi
ate is a safeguard tebaye fabaganda nakuga ntuyina abalungu ameru n'amaddugavu abafaanagana nakatonde babiri tetubaagala katone waso beegatta ne battako nnyabo kati nze abaana bange bonna bagezi but they come from different mothers bagezi bonna family yaffe y'abagezi but they come from different mothers so kati nze bamaama baabwe mbaleka ne bancapa nange bancapa naye kwatali mukazi wange ncapa olabe nkufuula obulunga oba toli mukazi wange oli malaaya ncapa omufuula obulunga nze nebwokuba enduulu kubanga tikitagirira marketing kakati nze amugerera mama nga akugambye wabba omukazi mu state house yakubanyabanya obwenzi bwa kitaawo kitegeeza nti nze nebankwatira mu logi nemuka omusajja tekikola mawulire tekitiisa ate kitiisa ki I inoculated myself kati bwe togenda kugera mu mawulire nga katoka sekureti nokateeka munoga nti Mirundi has a second wife ekyo kyonna I inoculated myself njagala mulala obeera oyongerako njagala kwongerako Sulemani yalina Lukwago bwe yogera nti nina bana nga nkuga nti leeta ne mwenyoko mwongereko n'ennyoko. Now, so many things have happened. Ebya Lord Mayor ne General Salo bitumalidde akajanya n'otuga yalyose n'amubba sinzira kugwe. I don't believe tisala akyagala the government ne kachiti akasobola kuba nga yakawandiise abantu be bayina be bakawandiise abagobe he must change his team if it was because it was not in his interest tikyabadde mu interest ye tugwogabira Lukwago sente yes kakati wena ali mu avuganya Lukwago mumutera woki oyinza otyo okugamba nti kalina yabadde awagira abasamize okuzimba amasawo. They don't know what they are doing. But for me I know ebyo byonna bivudde mu kintu kimu ti Museveni yatuuzizza family ye n'abagamba siina gwe ngenda kuwagirako no ate n'abalaga lipooti bonna bye bakoze byonna kakati bayinza okuba nga bagamba bali walowooza tisale ye yamukesse oba nze nabimuwadde. Museveni yateekawo tiimu nga buli kyenjogera kyonna ekyinvestigatinga Museveni agenda okutegeera nga tiimu nga byenjogera bituufu era yabagambye Mirundi is offensive but he should not be arrested because whatever he says is correct. Ekitegeeza kakati sale bamukubye balowooza tisale yakoze eyabawaabidde nabo ne bamukuba kati olina okumanya sekureti katabo kaani why was it printed immediately when Museveni had a family meeting where he stated, Museveni stated clearly, I'm not going to anoint anybody. I'm not the people of Uganda. I'm not the military council. Anybody who wants to become a president must play his cards. I've created new avenues. Akataba kaita security tewakalabyeko ka newspaper. Newspaper. Yes. Kakati akataba ako kazeewo immediately nga Museveni amaze okubagamba nti ki kati Museveni bwe yamaze okwogera n'afuluma gyabadde ne benchmarks who should be president of Uganda not from parliament ndiki nabagamba creating the avenues era Museveni kamba buli ekya Namuganza yakigobi yabagambye nabasindikayo mu lwane deputy speaker yamunoonyeza n'abula yayogeredde naye ku switchboard namugamba gwe sibasindikanga ku parliament kulwanagana nabasindika mukole bene Muganza kasero ba labish kakati omukazi oyo olaba speaker bwali omugezi yekwekema ono najjo ono deputy speaker wavaawa namugamba deputy speaker va ku Namuganza because if Namuganza ye yabagamba president elected myo gabetaka kakati atoyinza ogenda otye wa Museveni ate ngate yagamba okola gwe kyomulopera ekitegeeza nti gwe Namuganza omulowooza mu birala omanyi bwe bakola tibagala twembalasi Museveni gundi ono omukazi bamuyitani ekayunga Nantaba you were embarrassing Museveni. Why do you embarrass Museveni?
Because if for us, we don't come out to tell people, the Museveni is a credible man. Dwachi buli mukazi yenna mumukuba oyo mumukubiye nakyo be mumukubiye gundi mumukubiye era mpandisa so there won't be any censorship. Mpandisa akatabo kange nti why Museveni lost Buganda singa Museveni yakwata amiri yachambadde namuoba vice president singa Buganda antere omwana wa kulubya ne Museveni ye yamugoba naye nga abakuba kyambadde ba mu nyumba ye singa Museveni yakwata kyambadde nga ye vice president singa Buganda yine emirembe naye ono omwana yegatanani ne bakuba Abaganda bonna ne babajja mu gavumenti kayina nakuba Abaganda lusambu n'abajja mu gavumenti ono omwana afukulanga embizi omulenzi afukulanga embizi yegatane Kabusenga kabaka Kabusenga kubi Abaganda n'abamalawo abulitini bu why Baganda abandoned Museveni Abaganda tebabeeranga ku mu gavumenti ne number 1 si waabo number 2 si waabo no Abaganda tebali mu gavumenti ne number 3 si waabo. What have you given Baganda Minister of Defense yasembija atasobola kulikulutingayo mu serikali n'omukuva waabwe Museveni neglected Baganda the most important Muganda in Buganda. If he was looking to compensate Buganda, the vice president would be Amelia Chambad. Na ye, nyumba ya Museveni bakuba Amelia Chambad. Nange bankuba ngamukubana. Yinza okubana musobola. Anyway, tetugenda sukawa olunaku olwaleero bye tubadde singa okwagala omumanya tubitegedde. Yes. Until next time, mubeere bulungi. Goodbye. Mweraba.